Oweekitiibwa Nakiwala Kingi nga yeesimbyewo ku kifo ky'omubaka omukyala owa Kampala Disitulikiti asisinkanye bayimaamu b'emizikiti abasoba mu 7 wali e Kawempe. Ono wano ayaniziddwa mukulu wa bayimaamu Kawempe Division, Sheikh Kasozi Old Kampala. Ono amutotoledde ebyetaago bye balina ng'abakulembeze b'Obuyisiraamu era amutegeezezza nti kino kiyinza kumulema kubanga agezeseddwa ekimala mu bifo eby'enjawulo. Toyinza okuŋŋamba ekintu olabanga ekizibu ennyo naye amangu ddala nga naakakikiriza mu mutima gwange kitandika okutambula era nekikolebwa ng'oyo bw'abeera akyagala ate nga zitaddeemu maanyi gonna. Oweekitiibwa Nakiwala Kingi asabye abasiraamu okukolera awamu ng'ekitole okuleetawo enkyukakyuka ey'omuggundo mu ddiini ey'obusiraamu. Tukyuse Uganda tugifuule ekifo eky'okweyagaliramu, tukyuse Kampala tugifuule ey'okweyagaliramu. Byensinga okwesibako kwe kulaakulanya eddiini ez'enjawulo. Oluvanyuma akwasizza chiyamaani wa bayimaamu b'emizikiti Sheikh Kasozi Old Kampala ebbaasa ebaddemu enkata gye tutategedde muwendo. Era ono ne yeeyama okukozesa obulungi enkata eno. Naye Hamis Ssettaba omukulu w'ettwale ly'e Kawempe naye asiimye Oweekitiibwa Nakingi ku ebyo by'abakoledde.